This is Ground Media UG. Godbess Entertainment. What do you know about funny about Mr. Awangudde? Pazo kalenda resikula matelilina kulembala. Baby oninga kalenda resikula matelilina. Ladies and gentlemen, let's give it up for Irene, Ntale. Nenga mulimuti abanange. Wanji ndoza tugene maso nakwe. Sembera fanane otula mino siri damo kubyogera kwagala nyoko vakosi makakumwezi no komao bobango jagalandi wa mukisa lechibuno muya kayitao yena kusumbuwa malabi senabye mugambe nti yakelebwa olinga kalenda resikula mateliluna kulembala o masama sanga zabu na maincha komayanja esimbi zembala sembera. Teri wesi tuse na ete bakutunda yobo Ntale nebuza kona kumikwana cho jonacho yakala nebisale jakutuyana jakuia jakukona chansomola yendera migore baby olinga kalenda resikula bateliluna kulembalaze o masama sanga zabu na maincha koma yache o wamokondo kusanuka sinaba saluka zivula matugolira mazika akaikanya kukabira wembana sobya sonyiwe ebibiza siri damu kubikola no mutima gwako madaguni wamu jasiri damu kumenyeka. Baby olinga kalenda sikula mateliluna kulembalaze o masama sanga zabu na maincha komayanja esimbi zembala sembera o mambo kwano kusanuka sembera sembera
Asikula Matalina could win my life. What do you know about funny about Mr. Awangudde? Telina could win my life. Pazo linga kalenda. Asikula Matalina could win my life. Baby owning a calendar. Asikula Matalina. In general, musically good. Ogama wange oba soka beside you. Beside yange si mu bikampani wakawulidde. Bangange kalungi era neziramu amaanyi. Nina n'obulala obujja this year ngenda kuta more than one. So kati twaweddeyo this year? Nedda ngenda kuta more than one. More than one, okay. Mpulira next year kuta more than one. This year ngenda kwongerayo akalala kamu oba bubiri. By the way, enyimba zibeerayo mu studio kuba ogendewo no producer ono n'okola kayimba n'ogendewa right omulala n'okola so omala okuzikola nga ziwera ne mutuula n'ogaa kati kayimba kino tuba tusandika nako okuta so it's a process sinti bane nangaye kangende mu studio wiiki ewedde mbatera akayimba nno ate kana akayimba kampankuwe recipe kyaya kampandikira ne tukakolere wa Brian Beats producer sosokola ne Brian Beats Ryan so kyekyo ne tusalawo nti mu zonna ze nninawo ng'ezirimu eyo style akatutempa naye oludde ne recipe nekya okyogeddeko naye oludde naye simanyi oba enkolagana business yeka business and friendship lwe mukwano gwange is a very good thing ate muno mu industry yamwe ab'emikwano babaamu bangi anze nina batini ddala naddala abayimbi bamenya wano tebasukka wano abalala si nti twewalana nedda abalala siso abayita mikwano gyange naye ninamu mikwano gyange nti tweraba on a normal daily basis ikosi okikiriza otya okubeera nga yadde omaze ebbanga nga toyimba naye ate nojja ne nojja still ng'okyayimba classic music because music wosi ono gojja okusanga ng'omuzina mu bidandali like omuntu era gosanga wiza olumba lwa Irene aba ayagala classic okikiriza otya kubanga omuntu yandowozeza nti kageri kewaliko kati music wa batumetekaawo ga music maybe Irene anaavaayo ng'akyusa kageri kawalugenda tekimuola olaba kati ne mmalambayo n'ekiyimba bwe kityo muyinza okunvuma era bayinza ogamba maama yabadde ki byamubuze kano kakyakaziko anyway so nze njagala nnyo okuyimba kyemmanyi kitegeeza kati nze oyo music gwe mmanyi ate kyemmanyi ne bafaanirange kye baba bansuubirizaamu so nfuba nnyo okumanya nti kati audience yange eyagala kino kangawo ekyo saagala ate ngende mbayimbire ekiyimba mugambe Ntale atuwemudde oba bannaye osinga abaddeyo gy'abadde n'atavaayo kitegeera so kyekyo ne ttiimu yange enyamba nnyo bangaidinga ne baŋŋamba neddolo neddalo tetujja bikola tukolere watufuako surprise last year on Rust and Rhymes tweze twekanga netugamba twali tumanyi kyekiamasonga atali kukifuza ogamba bell netukugoba emisinde nakugamba by then nali sinabera ready kukola kyobolanga nabadduka emisinde nembepeka nenziruka bampa omulimu nange nakyewuunya ne bampita ne baŋŋamba jangu tukole negenda sente zange bazimpa nasanyuka okimanyi nti omuntu agamba nti